olwaleero njagala kwebaza Mukama Katonda atuggyeko omugambo gwe baali batuteekako tetulina bajulizi mu kusookera ddala kozi twagusomanga mu print electronic ne mu social media ti abajulizi bano si baffe era ffe batuwanga bujulizi bazze bonna olwaleero so ekyo twebaza Katonda olw'ekyo nti ekyo omugambo ogwo gwe bayita propaganda gutuggyeko olwaleero nga bwe muwulidde abajulizi abo bantegeeza nga nze omuwaabi nti waliwo ebintu ebyatambula ebisukka n'okusamba box ebitagenda bulungi ebimanya amateeka g'ebyokulonda ng'okugulirira abalonzi ng'okubeera nti okuba campaign ku lunaku lw'okulonda ng'okubeera nti okwata posta ey'omuntu mu kifo ewalonderwa ng'ate bw'oyogera nti mulonde ono ebintu ebyo nali mpisa abajulizi nga bamaze okuntegeeza ensonga eyaliwo eyataataaganya okubala obululu ekazangola ne Wambogo kwe kutegeera emisango gino gyonna emirala egyatambula. Neebaza Mukama Katonda jjo bamazeko olunaku lulamba nga baŋŋamba olina bujulizi ki naye be bano abajulizi be naleeta mu kkooti ate Mukama atusobozesezza oluusi abajulizi bagaana okujja mu kkooti okuwa obujulizi naye bano babadde bagumu era nga bwe mugenda okubalaba nsaba bonna baggweeyo bawe obujulizi nammwe mukyerabire ti ddala Nambi Faridah yabbibwa akalulu. Abajulizi bo honorable bababuuziza ani yabba akalulu olwo mwagamba tetumanyi bayinza okuba tebamanyi ani particular gwe bayinza kusongako lunwe naye nga bye boogera biraga nti waaliwo ebitatambula bulungi mu kalulu ka Kawempe North by election era nti ebyo byankosa nze nga Nambi Faridah. About what has transpired in court, he said they were concocting evidence. Okay. Olunaku lwaleero tutandise okuwulira abajulizi abakuba ebirayiro nga bawagira omusango gwa Nambi ogw'ebyokulonda oguli wano mu kkooti. Ffe nga bapulida ba Nambi situli bennyamivu yadde tuli bamativu nti abajulizi baffe batambudde bulungi. Omanyi buli lw'obeera owulira omujulizi wo ng'abuuzibwa ebibuuzo n'olabanga ku nsonga z'essalira tebamumenye awo obeera musanyufu nti omujulizi oyo akoze bulungi. So bannaffe tubawulidde nga babuuza ebibuuzo naye ng'ebisinga si byassalira tebikwata ku bujulizi obw'essimba bwe bawa ku muki bwe bawa obwa Honorable Nambi. Ojja n'obuuza okugeza oba omujulizi alina ID ekyo si kyassalira kubanga omujulizi akugambye nti nze kalule ate nawe tolinayo kalule mulala gw'oleese kaakati obeera weetooloola bwetooloozi okubuuza oba nze kalule oba sinze kalule nkugambye nze kalule kiwedde. So ebibuuzo babadde babuuza ffe tebina kye bitukanzeemu wadde abajulizi baffe babadde bagumu ddala ne bawa obujulizi obw'okugulirira abalonzi obwa nnalukoola okukuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda era tuli bamativu tutambudde bulungi batukyatambudde bulungi n'abalala abanajja olw'eggulo lwaleero bajja kutambulira ddala bulungi. Kaakati buli lwojja abantu bannuuku abo balina ebigambo gambe ebyo bye bakozesa temulyamu amaanyi g'abantu olukwe bibo pawa kuyisaamu ggaali ebyo byonna bimanyiddwa ng'ebigambo byabwe era ne nnalukoola tabyegaana ne badde babuuza omujulizi tebamubuuzizza oba nnalukoola yabyogera oba teyabyogera ekibadde kimubuuzibwa kyokka nti okulyamu amaanyi g'abantu olukwe kyeki ye nno ng'akitegeera ng'ekitegeeza nti oba otegeeza kulonda ani nnalukoola ate nga mu mateeka ekyo kitumalira
ye yakitegeera atya ng'omulonzi n'abalonzi abalala bakitegeera batya bwe batyo bwe bakitegeera kitegeeza kumulonda gwate Nalukoola eyatayagala kulyamu maanyi g'abantu Lukwe ye yali ayogera kyaki mu maaso g'abalonzi yali abawa mmere oba yali ababuuza amannya waliwo omujulizi atanneetanyeemuuko bamutapukira mu kiwandiiko kye agamba tamanyi luzungu talutegeera ate n'atandika olufubutukira mu kooti kaakati tekitaataaganya bujulizi bwa tekitaataaganya bujulizi kubanga okubeera ng'omuntu asobola okwogeramu akazungu tekitegeeza nti olwo oluzungu alufuuweeta kyobola amukuddamu mubuuzizza lulimi ki lw'osinga okutegeera obulungi omuntu yakuba mu siniya 3 oluzungu aba talufuuweeta n'olwekyo ekyo kituukanga muwadde kubanga era omuntu ayinza okuba nga amanyiimu akazungu naye ng'ali comfortable na lulimi Luganda era nga bw'ayogedde era n'annyonnyola mu lulimi Oluganda ekinamutawaana ekyo wadde ow'essimu ajja kudda era bw'anadda munaamanya kyanaawulira kooti. What transpired in court? Today, I'm very, very delighted, and I thank God for today, that we have been able to produce witnesses that submitted their affidavits to us before court, and we have submitted them 100%. They are all here to give their account or to affirm their affidavits that they gave court. Earlier on, my friend Honorable Nalukoola came out to the media and said, Honorable Nambi does not even have witnesses. I pray that by the end of today, he can come in front of you and remove that comment that he said we do not have these witnesses. Our evidence was heavily based on our agents or supporters or even just people that came up to say that many other electoral offenses happened beyond even the chaos on the 14 polling stations that results were not returned. I learned that as I was trying to understand exactly what happened at Kazangola and Mbogo. They told me that is not only it. It's not that results have not been returned in these 14 polling stations, but actually we have been cheated. The side of National Unity Platform supporters or members have been in the field committing all these electoral offenses. And we have named them. These witnesses named them. And they are all members, because most of them are leaders in the National Unity Platform in Kawempe division. Okay. In the campaign aspect of the petition is that there was sloganeering by Nalukoola himself at least 2 polling stations on the day of the election. First, he said in one polling station that yenze Nalukoola. It is me Nalukoola. Our allegation is that if you go to voters and tell them nze Nalukoola or it's me Nalukoola, clearly you're campaigning. If you go to voters standing in a line in Kazo Angola and tell voters that amanyi g'abantu temugalyamu Lukwe, that is the usual NUP sloganeering. And if you do not intend to campaign, if that's not your intention, then what are you telling voters? That's not where you vote from. You don't vote from Bogo Primary School. You don't vote from Kaza Angola. You go to a polling station and tell people, amanyi g'abantu temugalyamu Lukwe. Clearly you're campaigning. That's the usual sloganeering, and we shall submit to the court that those 2 statements made by Nalukoola himself at 2 different polling stations was campaigning.